Olwaleero lwejuza emyaka 2025 bukyanga Yesu Kristo azaalibwa e Bethlehem mu kisibo ky'ente. Minisita Robina Nabbanja misa ya Ssekukulu agikwatidde ku kigo kya St. Andre Kahwa mu disitulikiti y'e Kakumiro. Bwana mukulu w'ekigo kino Reverend Father Joachim Mugisa yakulembeddemu ekitambiro kya misa. Bagamba every mass that is celebrated there must be Christmas mass. So every day is Christmas. Nobogenda yodiyi musomujaguzaki Christmas abokuba that is the greatest mystery that took place there. Nabbanja asinzidde wano n'asaba Uganda okulaba ng'omwaka ogujja bakola butaweera abaana baabwe butava mu masomero. Entobo ey'enkulaakulana mu buli kitundu kuli kusomesa. Tubasabanga bwe tutandika omwaka ogujja abazadde mwenna okwettanira okulaba abaana bammwe nga tebavudde mu masomero. Okulwana okulaba ng'omwana wo tavudde mu ssomero. Amasomero gafe aga gavumenti ga bwereere. Mugezeeko obanga obusobozi tobulina obugenda mu ga private genda mu g'obwereere. Ono era akunze bannayuganda okukuuma emirembe nga bajaguza. Kubanga emirembe gye givaako buli kimu. Nga tujaguza olunaku luno olukulu olwa Mukama waffe Yesu Kristo, tusaba buli muntu alinde emirembe. Emirembe mu maka, emirembe mu bantu bannaffe, n'ebifo gye tugenda okusanyukira okulinda emirembe. Abakristo nga bayita mu bwana mukulu waabwe bayozayizizza Ssaabaminisita okugonnomerwako ekirabo ky'omukyala asinze okuba omukozi ku ssemazinga wa Afrika. Omunsi yona abakazi 10 omuhala abo n'aluka mu disitulikiti ya Kakumiro kandi tukusima muno tukusaba otusiimire obusinza pulezidenti ayakurozere n'osobora yakwesiga kandi yakobujunaanizibwa obundi bambe ebisembe bikwanifuerayo kuno hansi. Beebazizza omukulembeze w'eggwanga olw'enkulaakulana gy'atadde e Bunyoro.